Abwe baba mukuba tewali yabuuza nti baavuddeyo batya. Sekkirinya omulwadde omuyi ng'omuntu Katonda gwewa obwongo abuuza lwaki avudde mu kkomera. Nabo bazze okumuwerekera balwanira omulambo gwe. Abo nwebuuza nti kakati bano tubayite ki? Tubakole tutya? Sekkirinya ovudde otya mu kkomera? Kino kyaffe kya byabufuzi RCC akimanyi omusajja omutendeke. Tewali mulwanyi alina bwongo akkiriza mulwanyi we kubeera mu mikono gya mulabe we okujjako nga watoolwako. Olaba Omuyisirayiri omusibira mu bbwa anegotiatinga ne Hamas etawo omusibe gw'alina. Tewali mulwanyi alina bwongo akkiriza mulwanyi we kubeera mu mikono gyaki okujjako nga olwatoolwako. Neewuunya nnyo Muganda Katumba bwe kiri. Mutendeke baffe bwe kiri nammwe mukimanyi. Tijja kusukka mwezi essaawa 5 nja kumala obulamu bwange bwonna obusigaddeyo nga njogera kwezi ensonga ezibadde zitugatta naawe Seggirinya. Kati Seegi kiri gy'oli kuba kati gwali okumpi ne Katonda okumusaba anyongera akadde akawerako sobole okwogera ensonga zo. Seggirinya okumpa ekiragiro ekyo bassebo ne bannyabo weewaawo omuntu yenna kiyinza omukaluubiriza okwogerera ebbanga nekunondobamu nti njogere n'akisaako nti ne watabaawo omuntu mulala ayogera kitegeeza ebintu bibiri ze gyendi. Ekisooka kitegeeza a deep sense of trust, kitegeeza obwesigwa Seegi bwe yanninamu okujja mu maaso gammwe okwogera ebigambo bye yandyagadde byogerwe nga ye takyasobola byogera. Mukimanyi bulungi bassebo ne bannyabo ate oba weesiga muntu ng'okyali mulamu omusindiseeyo omulowooze gwe noddaano ng'akimanyi nti gy'oli naye n'atuuka ebigambo bye n'abikyusa n'ayogera mu birala. Naye ate nga tokyasobola kunyega nga Seggirinya. So Seegi okuneesiga okwogera ebigambo byandyagadde byogerwe nga tumwerekera si kitwala nga kya bulijjo. Era kyenva musuubiza nti nja byogera si leero lwokka si kumala ssaawa 5 zokka niyo obulamu bwonna obusigaddeyo. Era nammwe mbasabe mwogere ebigambo ebyo ebyalumanga Seggirinya byeyagala nga kye nga si bibye ng'omuntu wabula byaffe ffenna. Buli ali eyo nga weetetenkanya okulaba ng'obulamu butereera. Buli ali eyo ng'okeera kukola ng'okeera kuyiiya okulaba nga weesitula. Oli Seggirinya. Mbasaasira baganda bange. Ekyo kyongera n'okuntegeeza nti Seggirinya yali akimanyi nti ebimuluma mbimanyi. Abantu abaali bakukyawa nga bakwogera ebisongovu bwe tulwana okujja Seggirinya mu kkomera ekyo kyasigala ku mutima gwange era si ligenda kyemagombe sikirabangako kubanga Seggirinya yali mu kkomera ng'abonaabonanga mulwadde. Twagenda ekigo okumulaba ne mukulu wange olabona Mbeshe, twali ne Honorable Kiwanuka Abdal, twali n'ababaka abalala sikyabajjukira naye twali ababaka nga 5. Seggirinya ne tusaba abakulu b'ekkomera tuweemu akadde kubanga bw'ogenda mu kkomera bayinza obutakukkiriza kwogera na musibe okujjako ng'oli looya oba ng'oli musawo. N'olwokuba nagenda ng'omukulembeze ne nsaba bampe chance njogereko naye munnange bombi ne sewanyana mu ngeri y'enkizo. Seggirinya n'aŋŋamba nti mukama wange nemereddwa ntendewaliddwa okuba ngenda kufiira wano. Namugamba tojja kufa. N'aŋŋamba nkole ndi okuva mu kkomera ndeke kufiira mu kkomera. Nga takyasobola okusaba abakkomera baŋŋambe takyagala kulya ate eddaga tasobola ddimira nga takola ki talya. Ne binsobera naye ne njogera n'abakulu ne bagamba nti tumukkiriza afuluma agenda ajjanjabwe eruddawa ebweru. Kyenyala okujja nti wava mu kkomera fe abaali bamulwanirira ave mu kkomera abaali badde basajja balega nti ovudde otya mu kkomera gwe olega wateesera ne naakyemalira ovuddeyo otya mu kkomera. Twalina abaana basukka 20,000 mu makomera nga tuvudde mu kalulu. Abamu baabula abalala twalana ne tubajjayo mu mbeera ey'obufuzi ate n'ey'amateeka.
abamu kuba wakwatira wano Masaka kibinya kyali kinene nali nabo nga tugenda e Kalangala ne babayiwola nze ne bandeka mu kibira ne bannanga balanduzanga 10 bwe twabandoninga eyo ku bantu be Ssegirinya abadde very serious. Yus Muhammad Ssegirinya gwe tuwerekera. Ssegirinya yava wano Kaddugala basebo ne bannyabo okufaananako nga ffenna bangi nnyo. Oba ovudde Gomba, oba ovudde Kasanda, oba ovudde Kaliisizo, oba ovudde eyo Mityana wansi ne wala. Ssegirinya yayingira ekibuga n'atoba n'ekibuga naye n'akijjamu omulamwa okufaananako n'okwenkana abantu abalala bonna bakulira mu nnyumba ze tulowooza nti zeeyagaza. So Ssegirinya tumwerekera nga abawerekera omuzira w'eggwanga, national hero. Twategezeddwa nti wabaddewo request abapoliisi abasindikiddwa palamenti nga bagala okusaamu Ssegirinya ekitiibwa okuba amasasi nga tumuziika. Kyendowooza nti kiryoke bwe baba nga tebamugye mu ngalo zaffe, nga tebamugye mu ngalo z'abantu be. Twagala okuwa Ssegirinya ekitiibwa, era buli ayagala okuwa Ssegirinya ekitiibwa basebo ne bannyabo oba wa NUP oba si wa NUP nsaba tumwanirize ng'akimuwa mu kitiibwa so si muzalawo. Ye Sseigi waffe gwe tuwerekera basebo ne bannyabo abadde self-made yabajja simbukubi bwa simu n'afuuka kansala naye wafiiridde nga y'omu ku ba MP abasinga okumanyika mu Uganda yonna. Ekyo nkakasa ku mwenna tewali akiwakana. Naye newankubadde yava wansi, mumanye empisa z'abantu abataatandikira mu bintu, atuuka eri n'agaziwa n'afuuka ow'enjawulo. Ssegirinya yava mu mbeera eya wansi, Ssegirinya n'afuuka MP, n'afuuka honorable, naye nga Ssegirinya ye ebiyitibwa tebimulya nga tumweyitira Sseegi. Ate nga alyoke okumuyita Sseegi ng'ebitiibwa tebyamulinnya ku mutwe Ssegirinya. Yoyo Muhammad Ssegirinya basebo ne bannyabo. So tumwerekera leero nga twerekera omuntu gwe twagadde, gwe twesize, naye ate gwe tugenda okusubwa ennyo. Ssegirinya basebo ne bannyabo yampa ekiragiro. Ssegirinya yagamba ti mu kumuziika nyina okwogerera essaawa 5 namba ne bwe watabaawo omuntu mulala yenna ayogera. Naye nga mazima amatuufu sirowooza nti yadde n'eddakiika 3 n'aziweza. Mujja kukkiriziganya nange nti Ssegirinya yalina abantu bangi nnyo abamwagala, si nze nzekka. Era nga kibadde kikulu nnyo okubawa omukisa nabo okubaako biboogera. Mu kalulu k'ekyaddondo Ssegirinya n'akuŋŋaanya DRA forms nga bw'azindeetera. Omukwano gwange ne Ssegirinya we gwava. Era ewaka awo Ssegirinya abadde alinawo omuwagizi nga ne bw'anaaba omu nga yenze. Kitalo nnyo, simanyi taata ani anaakulwanirira, simanyi ani anaayimirira mu bantu nga tatidde n'akudifendinga, naye olabye kibi nnyo, kibi ddala. Ssegirinya ono nga bwe yagamba tetujja kugamba nti rest in peace, tujja kumukoowoola. Ssegirinya lwana, eggwanga lyaffe likyali bubi, bye watandika okulwanirira bikyeyongera bweyongezi, era tebakomye okwo ne batwala n'obulamu bwo, naye tebatutte mwoyo. Ssegirinya gy'olaze sigala ng'olwana, kuba tukyayina bingi ebyokulwanyisa mu ggwanga lino. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.